Bannange obufere buyitiridde. Obufere buyitiridde ate mu bantu abajja okusaba obuyambi. Recently babadde bakakwata ono yali omuzibe. Bamukwatireyo ku radio Buddu. Kati nono omukazi okuva olunaku lwa jjo omukazi ali muzungu gwe yawaayo okuyamba oyo omukazi story eyitinga nambu simanya yasigaza abaana ba mukwano gwe yafaana aleka abaana kati yabalabirira naye mulwadde biki. Abantu bagenze ne bavaayo ne bagamba omukazi oyo afera. Mbwafera abaana babe. Abantu basooka nno ne batakikiriza naye ng'ebintu bayida babadde babyogeranga omukazi oyo afera abaana babe story gy'abawanfu biki. Endowooza babigambye ali muzungu naye natandika bigattagatta tabitegeera. Mbwe emboozi agigatta ku luno bamugamba bino ku luno bamugamba biri kyokka nga abirikodinga abiteeka ku recording. Kati agenda yasaba omukazi oyo jjukira baayagala dde omujjaawo mu nnyumba eyo gye bamusangamu era bannamawulire gye bamukubiramu. Yayagala omujjawo bamutwale mu nnyumba endala ne bamuwa ennyumba ez'enjawulo mbu ng'azigaana mbuwala. Mu kuzigaana ali muzungu akubira landiroodi wa mugamba mpe ennamba ya landiroodi tumukubire oba bamuwa akasente k'abanja oba bamukole ki. Bamuwa ennamba ya landiroodi okubira landiroodi ng'ali awo ku neiba waayogerera kyokka nga bamugambye landiroodi ali jjinja oba yafulumyemu. Mbw ali wala kyokka landiroodi nga essimu agikuba landiroodi ayogera naye ng'ayogerera wali ku neiba. Kati ndowooza mulaba engeri gye batandika okugwa mu buyaaye bw'omukyalo ono. Mbwe omukazi yandiba either nga sitole gy'awanfu oba nga palapalanya naye nga kituufu yeetaaga ki obuyambi. Waliwo ne message ze bapositinze ng'oli agamba ye taata w'abaana era abaana ba mukyalo oyo. Kwegamba ebintu tebigatta. Anyways mwebaza ali muzungu. Asitudde ssente zonna nga bwe yazisonze okuva mu bantu era n'anyiiga nnyo n'asaba n'abantu be mubambi muyambe. Temukomako oyo okuyamba. Manya abantu abamu bayinza okunyiga n'agamba ku luli baatuleetera sitole enganfu ne tuyamba omuntu tugenda ogira bwe bati omukazi ng'abadde atulimba. Essente zonna bw'azitudde n'aziwa omukazi yadde abantu bagamba teyandizimuwadde. Yandimuguliddemu ekintu ekikalu n'amuguliramu ettaka oba ebintu eby'okkozesa n'atamukwasa ssente zonna obukadde 5 mu emitwalo 5. Bannange nonno oyo ye Kampala. Anyways abazadde mwenna ebibuuzo bya P7 byakomyewo nkimanya abasinga muli mu kunoonya amasomero gye mutwala abaana bammwe amasomero amalungi agabangula abaana ate nga gagenda kufiirayo ku mwana ajjeyo results ennungi nga ze yakoze mu P7 oba yongereze ku ze yakoze mu P7 afune future. Kuzigiridde essomero lya Mpoma Royal College abantu bano babayita muwandiisa abaana. Ddukayo weefunira ekifo mu bwangu ddala ng'ebifo tebinnaggwaawo. Essomero liri Kayunga Road Mukono Mpoma Satellite. Kuba wennyini gwe woove Kampala oba woove Jjinja kwata bukwasi lidda Kayunga. Ku Kayunga Road oyo ogenda essomero vuga buvuzi mpaka wosanga ekipande ekinene kiriko Mpoma Royal College. Ogenda sangawo ne stickers gwe yingira saba kifo. Bagenda kuwa ekifo. N'essomero ddungi ligenda kukusomeseza omwana totawaana na kunoonya amasomero. Nkimanya abasinga abangi ku mmwe muli mu kunoonya amasomero malungi ge mutwalamu baana. This is a very good school. Ge gamu ku masomero agasinga mu Mukono. Okumanya ebisingawo kuba ku nnamba eziri awo mu stiika oba dduka weefunire ekifo ng'obudde bukyali otasa future y'omwana wo.